Otya munnange? Oli bulungi. Tereresa ddala awo. Wane ku mukolo gwange ojja kubange gye ngenda okuba. Naira tufe. Mutuuse. Siri sure naye in case. Super, tubiwulireyo mu nkuuwo nti omukolo guyengedde. Kyemayi mubinjagaliza bijja kutuukirira. Ola ne Becky tumuggyeko lujja. Nansongo. Nantongo wangi maama. Tewalaba proposal. Bamulaba Nantongo. Naliyo bampita. So naffe tujja kabatukwatira ebifo. Okay, tusooka twogere ku mukolo gwa Becky. Ogulabye munnaye gumaze ne masavu. Naye omukolo gubadde gwakubaayo. Midist byonna ebyaliwo simanya waliwo ebitagenda. Byali bigambo naye omukolo teguvangayo. Babambi nze nali omukulu yasooka okutegeeza nambuukinga nanga spice gw'onfulumya lwakwanzize leeti bambi nasimbuddemu leeti naye nga yambuukingirawo naŋŋamba binaku yesi myezi nga giigi emabega naŋŋamba Desemba nga mwenda nendumyusa ate abaali batugamba nti olunaku lwalula ne balukyusa tekibangawo bambi tekibandosa badde ebigambo by'abantu ase nabirabanga neŋŋamba ye nga omukolo gwali gwategekebwa dda ennaku z'omwezi mwenda Becky yanoonya sinkana naŋŋamba myusa olunaku luno konza amiina kakati munnange omuwa ntanda kiwadde munnange Becky ntanda esinga nagimuwako olwo yampa amawulire amalungi ago ntanda kyedi no bisinga nabiri personal naye era eri general eri nti ab'omukyalo omuwulize eri omwami we ate era ebirungi ebimuwesani tabikuba nnyo abantu abo bazibuzibu ekyo nakimugamba naye era nawano nkyogedde namugamba nangamba te spice oli mutuufu so olimu ebintu ebituwesanya abantu tebagala tulaba nga tuli basanyufu si bonna tebagala tulaba nga tuli basanyufu naye nze kyemmanyi Katonda abagasse ajja bakuuma wamu kakati munnange ogenze noyogera ku Carol Nantongo Abidan mbere eno njagala ono omugenze noyogera Carol Nantongo enkyala tulina bituwulira mu nkuubo oba kuyiseko ku kyala tulinde tulabe simanyi nange ekiki kyotamanyi ekiki kyotamanya simanyi gwe kikyowulira kyebagamba mbwe nkya ku kyala kwa Carol shuwa katulinde tulabe enkya si lwanca leero lwakumeka lwakubiri enkya lwakusatu tutegera tusigaze essaawa amale katulinde tulabe era ebinaba gyebiri era munaabiraba supa banno bonna bawedde ku lujja kikyenyomo omwami wa musawo mahale mangi kyekimu ku byo nki ekyo kyennyini ekyo kyennyini omwami wamukola ki omusawo mahale mangi omusawo mahale byenkana wanyago kyokka bambi olaba kimu kirina time yakyo yes kimu kirina time ate buli omu alina entuuko ye nti mbanga bwezi oliba booti kati nja kubulira twanyumyanga ne Nantongo oyo ku by'omufumbo n'okuzaala nga Carol alayira obutakola kintu kyonna close to that abawala nga munyumyamu ebintu byammwe naye bambi ndowooza that's the time Katonda gy'abasewo naga obwesaawa nange time yange ejja kujja omusajja atali mubbe okimanyi bwanyuma of course nkimanyi super osobola okwagala omusajja omufumbo osobola okwagala omusajja omufumbo abaki abaaliko omusaayi gwa papo mpulira maama osobola omwagala nga mufumbo oli mukazi musiraamu babazi omusajja aze nga musiraamu saagala musajja mufumbo mukwano bw'ojja okudiba n'omudibo super bweyagala omusajja mufumbo no nze simanyi Katonda kyantegekedde and I've been saying that simanyi Mukama ateekedde musajja musiraamu oba mulokole oba mukatuliki yenna anaabazze ne culture n'ennono that is it as long as you are happy as long as musajja wakwagala omwagala the rest is background noise kakati muna ensonyi okubuuza neera nja kubuuza obiraba ebigenda mu maaso ku mukyalo oli omulala ebiriwa Shibambo omwami tata Amirimbu ukiya mubba wantu sibimanyi munaani tobirabako newe mbambiraba ate kati we mbiraba kitegeeza nti mbimanyi sibimanyi sibimanyi munaani social media is social media ebiriko tobimanya oba bituufu oba si bituufu so buli omu ayogera buli omu ayogera ayogera byayagala supa tubulyeko ebisaanyizo by'omusajja gw'oyagala munna abantu babimanye kuba munna wabula empere gye nja okkuba supa abasajja bali mu bubookisi waffe batusaba namba tugigabe saagala musajja owuwa bajja kuba ajja kusanga
wesanga oba woba mujja kwegwako okusobosibwaga muti wajja nga simumanyi simuddamu tulina okwesanga samoya sibyakunoonya ku WhatsApp kubanga abanoonya era bangi tojja kugenda na buli omu togenda mitinga buli wanika emikonoabagole tubagaliza okufuma bulungi ate kati nze munaye enkola gwakuwerekera fonna bambukira kusanyusa abagole gwe mulimu gwange gyegimu ku mirimu gyange ate nyumira gome ate sijja kubayita gwe naawe basagala musale ekigambo mugambe omusajja mumpi omusajja kino ate muza n'okwogera ati namubbye nga saamubye era mmwe muli basi nga baagala mukubbako nga munoonya olwo tukuba ebanaye bantu mmwe muli basi naye olina kaggulo munnange ko totandika supandeka tukomaawo Bwana Mungu nokuweddeko naye atulisikaye katusuubizeyo mu January oba kali next year. Tukiine kale. Actually, tukiineyo. What do you see? Oba tufune surrogate mother. Nedda tobikola ebintu ebyo. Tufune surrogate mother akuzaalire. Nedda mukwano. Mukama ajja kubikola. Osobola situla omwana. Naye ng'omanyi nti nkyali muto. Muto. Kankulekulemu. Essaawa zino mmwe bakyala eŋŋwaŋŋuli erisigadde ku lujja ku lujja. Genda muumuli sister we yavaako. Super genda. Let's take our time. Mutulekete mutukozesa nsobi. Muna tutwaza n'ebitasaanidde. Super genda. Sagala nkubu.